Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omwami eyambuuzizza ku nsonga y'amagongolo n'oŋŋamba nti w'osanga amagongolo mu nnyumba nga buli kaseera ogasangamu, buli kaseera ogasanga mu kkubo gy'otambulira, nti ogasanga buli wamu. Nombuuza nti kiba kitegeeza kira, era nombuuza nti si kibi kubeera nga gayingira mu nnyumba buli kaseera. Ekibuuzo ekyo wakimbuuzizza. Abantu bangi mwebuuza nnyo ekibuuzo ekyo ku nsonga y'amagongolo okubeera nga gayingira mu nnyumba. Abamu bagasanga ne mu buliri, kuba amagongolo ago ekisookera ddala ky'ombuuzizza nti amagongolo ago mabi ogasanga mu nnyumba okuyingira mu nnyumba. Amagongolo tegalina buzibu bwonna olw'ensonga nti amagongolo gano gajjira mu sizoni. Waliwo kiseera mu mwaka mulimu omwezi oba emyezi we gabeerera amangi ne gavaayo eyo gye gabeera geekukumye naddala. Amagongolo agabeera aga bbulaaka ge gasinga okubeera amangi era ge gasinga okuyingira mu nnyumba. Amagongolo agabeera aga bbulaaka n'agamu gaba mawanvu nnyo, oyinza n'okukayita akasota. Amagongolo ago mangi nnyo, gayingira nnyo mu nnyumba. Ebiseera ebisinga eba sizoni yaago nga mangi, olw'ensonga nti ebintu bino ebisinga ebyewalula mulimu ebimu nga bijjira mu sizoni, nga ebbanga ligenda kutuuka nga tojja kuddamu kugalaba, ate ebbanga lijje otandike okugalaba nga buli w'otambulira ogalaba. W'ogenda mu toyireeti ogasangayo, bw'ogenda mu nnyumba nga mu nnyumba ogasangayo, mu kisenge, mu buliri yonna ng'ogasangayo. Ebiseera ebisinga eba sizoni yaago. Ate ekirala ebyewalula okuyingira mu nnyumba kati ng'amagongolo ng'ago, ennyumba yo ebeera erina obutuli we bisobola okuyitira ne biyingira. Naddala singa biba tebiyise mu mulyango, bitera kuyita mu bumooli. Ky'oba olaba nti kati ennaku zino abazimba abasinga obumooli obwo bateekamu obutimba, baziyiza ensiri ne baziyiza n'ebyo ebiwukawuka ebyo ebyewalula eby'enjawulo, biba tebijja kuyingira mu nnyumba singa baba batadde obutimba mu bumooli. Kati n'olwekyo gw'alina ekizibu ekyo ng'amagongolo gakuyingira, si ggwe wekka, naffe gatuyingira. Oyingira n'oliraba n'olikwata n'olisuula ebweru, oba wakamala oddisuulayo n'olaba eddala n'ogamba yii likomyewo lye n'akasuula ebweru, n'oddamu n'olisuulayo. N'abamu bagatta olw'ensonga nti gabamalako emirembe, abeera asuubira nti lyerimu lye yasudde ne likomawo. Ky'oba olaba ng'abamu bagattira ddala era bagatiira ddala. Amagongolo ago aga bbulaaka eba sizoni yaago. Kati eryo lyenkulaga eryo ddyo teritera nnyo kulabika, eryo ly'olaba. Kati tolaba naawe era lyazze libadde ku nnyumba ku lubalaza nga litambulira ku lubalaza. Ennyumba bw'ebeera nga nzigule liyingira buyingizi kuba lyo terijja kumanya nti muno gye nnyingira tebaagala nnyingireyo. N'olwekyo mulimu ebintu ebimu nga tebikutiisa. Kati ng'amagongolo ng'ago go gaba gatambulira butambuzi olw'ensonga nti gaba mayitirivu nnyo mu sizoni eyo eyaago. Gatambula butambu gye gasanga gye gayingira. Ky'oba olaba ng'ojja gasanga mu buliri bwo, ogasange mu kitanda wansi, kwegamba buli wamu. N'olwekyo gwakirina tekiriwo wekka, naffe tuba nakyo, naye ebiseera ebisinga kiva ku ggwe w'osula w'obeera omanya nti n'ebyo ebyewalula weebiri bingi. Kati n'olwekyo ekiseera kituuka ne bivaayo gye bibeera byekwese, oba biba bimaze okukula nga bimaze okwalula, bikuze nga byagala kutambula kunoonya wa gye birina kugenda. N'ekirala amagongolo galuma. Galumira ddala. Abasinga tukimanyi ng'okwokya, nti igongolo lijja kwokya, naye lirwawo okuteekako obulabe, naye nga liruma tolina ddizannyisa. Era bw'oliraba bw'oba toyagadde dditta, liggyeewo olisuula ebweru, n'ofuna akantu n'olisitula n'olikanyuga nga olikanyuze walako, kuba olikanyuga okumpimpi liba lijja kukomawo. Oliba nga litunudde mu nnyumba mu mulyango era lijja kukomawo mu mulyango liddemu liyingire. Ky'oba olaba ng'obeera ojja kufuna okutya nti ekintu kyensudde ate kikomyewo kitya mu nnyumba. Naye ffe tukimanyi tegalina buzibu, just esizoni yaago we naaba eweddeko gajja kubula. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.